Kampala yasubwa MP Honorable asobola okugoba omubbi. Just imagining Honorable Luzi ali mu kugoba omubbi. Banange MP we Kampala wuyo aguluba n'ababbi paka wuyo amukute. Baida omusajja yamusuuzizza egundi. Honorable Luzi bagezezaako mubbako side mirror ya Range Rover ye. Mwana wattu ezo side mirror obero yagala obuuza obuzibu bayitamu kubeera nga bazifuna buuza Maxims too fun. Abaana bamubbira side mirror ezo okumala emirundi 3. Honorable Luzi omulundi ogusoosa okwagala okubeera nga bamubbako side mirror ye agimusuuzizza. Ate n'abeera proud okubeera nga agimusuuzizza oyo Honorable Luzi. Sooka omuwulire n'engeri ki gy'agobyemu omubbi oluvannyuma n'amusuuza ebyamaguzi by'abadde agezaako okubeera nga amubbako. Nabaga tebanziba omubbi adagezaako okubba omubbi nagonji musuuzizza ze tebanziba ate era oyo omubbi nkugamba leero wabbi wafu tewasabye bulungi kazze kabwama wano ku bitaala wano ku ssaawa ya Queen wano bitaala bya Nsambya wano sharing hall ne kabbako ennago kabadde kabwase ne tukagoba nze ne mba mu suuti nkugoba wakubye wafu bw'oba na mulugu takula kabadde kanodhana abanodhana mulekerawo obubbi abaana bamwe mbategeezi kati mbaka kubasasi mu kabine kadde kafiira ennago yino laba ekibambo kyange babadde bakibbi man Range Rover Vogue kabadde kagenda kuba ennago kafune bye kali alaba kati tunulira mulinga nkwangaali embweyo ebadde ebbi ebibambo byange ennago ngikasuuzizza oddangamu mbwa gwe genda obba abalala gasiya buloolo nabaganze tebanziba nkagobye mbadde nakatujja eŋŋumi ne kagisuula ne kayingira mu mwala wansi era hamutuwonya emyala gyonna ogitwala nago yiino kati ngina amakanika kankereeseza ne gimbadde ndaga gasiya embweyo akume